Kale gwaita Avapeace ye tune eriko bagita omwana w'ebuddu akayimba kokogeza abantu bangi nnyo nga bagamba ati akayimba kano Avapeace akayimba yakoze atya kati nno tufunye omukulu JB Byekwaso n'atangazaamu nti enteekateeka zonna baatula bulungi ku mmeeza TNS management ya Jeff Chiwa n'omukulu JB Byekwaso ne bagamba nti akayimba ako omukulu asobola okubate nga akongeramu ebirungo Avapeace akaperforming ne JB Byekwaso akaperforming ekyo kikirizibwa kati mu mbeera eyo kwe kuwulira akayimba ako nga Jeff Chiwa yasobola okubate nga akakola zezemu ku nnyimba ezisinga okubate nga zitrendinga bw'oba olabye ku YouTube lutrendinga number 9 mu music ezisinga okubate endongo esinga okubate nga etambula mu ggwanga Uganda ke bayita omwana w'ebuddu Jeff Chiwa ne TNS Avapeace yayimbye bw'oba olabye kayimba kana JB Byekwaso kafulumya emyaka 2 egiyise producer Yaledi yakakuba bw'oba olabye ku YouTube kuliko views abasobodde okubate nga bakalabye mu bbanga lya myaka 2 bali 9 Avapeace mu wiki 2 kali 25,9 akayimba kano basobodde okubate nga bakakyusizza bakwatagane producer bawa n'akakuba ekinyanyanyanya ate lwe kazze mu video bagasseemu Suna Beni n'owulira nti endongo kati kyekyo nno oluyimba lwe bayita omwana w'ebuddu nga bwe lutambula bwe njogeddeko ne JB Byekwaso asobodde okubate nga atutangazaako n'agamba bakkiriziganya era oluyimba Avapeace talubbangako wadde balamusizaako nnyo abatuwulira ku Central Radio amanya n'eddoboozi JB Byekwaso. JB Byekwaso obadde otubuzeeko? Sinnabula ssebo wendi muganda wange. Ensonga eri eti nti akayimba gwe wakuba akayimba omwana w'ebuddu tubadde tuli awo Avapeace ate naye n'asumulula embaga nga akataddemu ekinyanya ne twebuuza nga twagala otutegeeze Avapeace ne JB Byekwaso bali mu management y'emu oluyimba baalubbye byabadde bitya okutwaliza awamu mukulu Jeff Chiwa yankubira kubanga yalina Avapeace muwala we n'aŋŋamba nti abadde asaba akayimba ako ngeri gyakawuliramu amaanyi n'okunyuma kwe kalina nabo bakayimbemuko nga bawulira kalina vibe era n'aŋŋamba munnaye njagala akayimba kano obenga naawe okayimba saagala kakujjako nti nokayimba nkatwala nejjagala nange nkakozeseeko kuba nkawuliramu ekirungo eky'amaanyi emugamba kikyeweetaaga mu byonna luyimba kuba nti nno ndukuwa lwonna bukolokolo nsigale batunuulira nga mu luyimba naŋŋamba nedda njagala tuluyimbe nga naawe bw'oluyimba kuba gwe nannyini luki era kyetangaaza abantu bonna tebagamba mbu ate jjedde oluyimba si lulwe kati lwa Avapeace Avapeace yalukozesaako era nduyimba nga bwe neetaaga era nga bwe lunyuma era ng'abalunyumirwa nga mwana w'ebuddu kale bwe luli bwe lutyo omwana Avapeace bamuyita Namugonza Maureen era bw'abanyumya endongo ye agamba nti Masaka girako akakwate olw'ensonga nti muzeeyi bwazaalibwa sayizi eyo kyotera naye nga bawangalidde mu kibuga Kampala mu mbeera eyo Jeff Chiwa bwe yakwatagana naye n'asobola okuba ate nga akadde kano endongo gy'asobodde okuba ate nga afulumya tukkirize tugaane bw'oba obala abakyala abataano be tulinawo Avapeace toyinza muyisaako maaso JB Byekwaso agamba nti kuno kwagaliza ate n'abanayagala Avapeace nga abayimbira abayinga bwe nagamba ttiimu kwagaliza nesiringa bali basajja baffe awulira ng'afa omulala ng'alina kyamufunyeemu owulira bulungi n'awulira ng'afa omuntu okuba ng'amutaayiza naye kakati bw'oba olaba ekintu ng'ekyo nze n'oluyimba oluba lutambula nga n'okuluyimba nduyimba sobola okukkiriza naye n'ayimba naye nene kimukozi kuba ono alya n'olera emmere ekola ki emmere egenda sijagamba nti Avapeace yabba oluyimba mukulu Jeff Chiwa yankubira tekyanyumidde nnyo okubanga lungi ddala okukola kye nali ndusuubiramu ng'atandiika bayimbe abadigidde kubanga era ffena tusigala kyekimu kati omuntu agenda okugamba nti JB we yayimbye omwana w'ebuddu ayimba lwa Avapeace kale ye JB Byekwaso agamba yayina origino oli yayimba oluyimba olwo mu mbeera eyo tewali buzibu wadde n'aka nyini origino era njagala okkiriza nti oluyimba lwange ate ne Avapeace lulwe lwaki kuba naye kati asobola okuluyimba nga bw'akola ki nga bw'ayagala nange nduyimba nga bwenkola ki nga bwenjagala kubanga nabo bakireeta mukwano ne bagamba nti ngo tuyimbe konze kasita munakikolera ddala mu promotinga na bulungi kijja kunnyumira era nagamba omukulu Jeff nti singa siggwonsabye oluyimba nandikukalubiridde kubanga lwansonga nandikitegedde n'okulonona omuntu agenda kwonoona luki
naye olw'okuba byo nnamba emu wano mu kupromotinga promota tolina wa Uganda oli wa East Africa kumanyi JFT wayinza n'okuba wa Africa namba yasinga ssebo yensonga lwaki namuwa oluyimba olwo kale ejjebbi byekwaso ng'atangaza mu ennaku ezo abadde alina oluyimba lutraining nga baluyita balogo era abantu bangi nnyo abayimbi bangi nnyo abadde babula stories zaabwe oba oziraba ku mitimbagano egy'enjawulo beekwasa nti abasinga jebbi byekwasa byasobola okuba ate ng'ayimba bituufu tusuubireyo konsati n'ennyimba era nkyaleeta oluvannyuma lw'okulangira abalogo naye Katonda agenda akyusa ebintu anti kati agenda atuteerawo ekkuba eggazi nga bwe nakugamba nti wema mpaayiriza omusajja w'etugozo nti yansalira embuzi nanjabiza olume nga ndi mulamu sijja kutegeeza nze sijja kubeera muwanguzi naye bwe naaba nga byenjogera mazima nga bwe ndyogera ojja kutandika okulaba ettala katola olimba olw'abalogo tobiraba byonna nti bitambula nze kati mba namusanyufu omanyi twakola ekintu n'akikolera omulala naye nga tayakunemu ndaba ababisi oluyimba lwe nawandiika nange ne lunkolera naye lumukola ennyo nze muli kinnyonya okutenga abana bakotogeza agamba kayatewulira kayateraga oluyimba bandibati kati kiki oba okkiriza ngeokkiriza nti kino nkiwaddeyo n'omukwano n'omutima gumu kisabire nekisabira kale ye jebbi byekwasa atubuulira agamba nti akayimba balogo kano ulira tayimu eno egenda kutuuka bagamba kyosiga kyokungula ojja balabako ng'amalogo gabeefuulidde era gatandika dda gatya ojja biraba mpolampola omutonzi ng'alamula kubanga nze munaye sijja muteerawo nnyo mbeera ye amanyi bwategese naye nze kusinziira ku kyendaba amazima buli we gavaayo mu bulambuluku olabawo ettaala bwe tewalaba nti music industry okuba linavayo ntandika okwogera abasajja bonna bapapa abudumulasi ne benayimba mu luyimba lw'abalogo beebaza bwebaza era bonna bagamba twagala kuba mu vidiyo na music industry yonna eyogera ku malogo bazani brown nga bagwesi nakime n'abantu bonna bwali tokyasuubira bonna bavuddeyo bonna boogera ku mboozi emu ya ddogo nolabisesha mayanja naye wuuyo nekkalo naye nga wano nali njogera tuwulira abantu balowooza mbu simanyi owalana bano basajja baabwe balina obulevu nedda abantu ba mitima mibi bwema ngambe nebuuza lutalo ku bintu bye namukolera lwaki asinzira kukyansalira embuzi anyagiza olumera jebbi byekwaso bamusalira embuzi ne bamukolera n'olumbe ng'akyali mulamu ebiri mu ndongo gwe jebbi bwekwasa alina obubaka bwatuwadde olina kukola kintu kimu sigala ku mulamu omutuufu omutonda ajja kuba wamu naawe bwe kiri ssebo manyi nange nalwawo okumanya nti Katonda yakimala engeri gyatalabika ng'omu amwogerako era ng'akulaga nti ali wamu naye mazima tali nti baaboogerako mboozi yakungulu naye bw'omukowoola eby'omunda akulwanirira kubanga nze tomanyi bantu abo gye bansuula naye kati obudde buno bwema ndaba nga buli kyenkola kitandise okuddamu ng'okusinga bwe kyali lwaki seebaza mukanyini byonna n'akayimba kalize tewakawulira nyimbira mu Katonda akayimba ako omutonzi tulina omutenda atulwanirira entalo kituufu kati olwaleero tubireyo mu maaso awo tuyinza okufunayo ekivvulu era abaana beeka bagambe we tuba tutandise okubayo konsati gye tukola tusuula abaana b'e Masaka ng'ate tubwe butaka esebo abatuuze mbakubiriza okwongera okubeera abantu balamu bintu byakalogo kalenzi okukola ebintu nga muno waba alina kyakoze n'olaba nga kitambula ng'olina amagezi g'omwongeramu kimukolera ate naawe gwe bakolera ekyo leka kwefuula nti bano abakuyambye basiru omutima mubi tegugenda kuyamba muntu yenna era yensonga lwaki sisobola saawa zino okuvaayo ne ŋŋamba olw'okuba abapisa oluyimba lwe lw'amaanyi nnyo saawa zino olufuuse lw'amaanyi olw'omwana w'ebudde